bearer. And indeed, all that gang yamulemesa. Now, Kafija genda because we go forward engeri Besigye Museveni jadiringa nayo okulemesa Amama Mbabazi byaruna kululala. Now, kakati wano woli Besigye alwana ne gangs ze yazimba mu FDC kulemesa mugisha muntu. Kati alwana nazo? Yeah, anti yes, because yazimba nanda na mafive. Right? Nazimba Amuliyati. Because Amuliyati gwako so kuba mugisha muntu. Kakati awujukira tojikwata ko bweyagirira. Now, and that was Eastern Uganda. Kakati now abadde azimba Lukwago. Azimba Semujunganda. Eri group gye yazimbira mugisha muntu negamba nedda boss. So this is now where you are. But the larger issue is that Mr. Besigye Kifefe Museveni yazimba bano bonna, all of them they agree with Museveni. Bw'oba ofuluma ng'ova mu NRM bakuyite Moro. You say, you know, it's just standard. Kati nkwani goyina mu NRM nti bwafuluma ayinza okutwala ekiwaji ky'amaanyi because nawo kati Museveni abagonzezza. Naye woyogerera ate okusinga nnyo ng'oyogera olulimi lw'enjogera ova side ze wafeeyo bonna bayimba kimu oyo Moru bamuguze biki begale bonna abazimba either abazimba kulwanyisa nti toli Muganda o kulwanyisa nti oli ki oli Moru. Now, the confusion in Darajaleeta is, you know, Ebyagana, amazzi gemuyita amataba, but not in the road. Ekinya bwekigiramu amazzi kati kimera amarebe. They produce very good flowers. Then wajjawo ebihugugu, the butterflies. Ebiwojjolo. Now kakati Museveni aga bwoba oyagala biwojjolo olina okuba n'amazzi gali amachafu, because amazzi amachafu ge gagenda okuleeta these nkonge amalebes, those which float bivemu ebimuli bireete ki bireeta ebiwojjolo. So kakati ye Museveni akozesa Besigye bano Barutamaguzi, all those groups bwezika bana mwetu situke tujewo Museveni. Kakati ye ng'aleeta kamera because abaana babawulira ng'aleeta kamera n'abakwata n'abajuza mu safe house. In other words, oli busurwa walijira who is genuine, sincere and determined okujawo Museveni asayenga bano bonna bakoze eki babakutudde. And it's a plot. Chola mbale ngana Besigye gwe major.